Bili abiri mwena okubuuza si musango. Okubuuza si musango. Bili abiri mwena wazimba akayumba noonya sente z'ekikomera nkwegayiridde. Bili abiri mwena noonya sente z'ekikomera yingira ekikomera. Teeka tinti mu ndabirwamu. Abantu banyiiga buli lw'obayitako ng'ovuga. Okubuuza ddala ofa kinesi nga tolina ky'ofa nakyo nansi. Oli agera kumanya naye kiki buzibu ky'amazima nga tolina buzibu ng'obuzibu obuyina naye nga naawe obuzibu tobukola ki tobumanyi ng'olina kugamba bugayi nti nze buzibu. Ate nga kizibu kyakukkiriza. Ate nga kizibu kyakukkiriza nti gwe buzibu bwo. Bili abiri mwena njagala kugamba muganda wange. Bw'obanga osobola okuva ewaka n'obuuza abaana bo n'obuuza mukyala wo n'ogenda ku mulimu n'ofa ku bakilayanti abazze ku bizinensi yo n'omaliriza oba okoze kasenteko bwe kaba keetaaga kutwala mu banka n'okatwalayo bwe kaba keetaaga kussa ku mobile money n'okassaako n'odde waka. Bw'oba osobola okulivinga that life kikole. Bili abiri mwena njagala kugamba ekintu kyotasobola kukkiriza abantu balina obusungu. Abantu bakambwe, abantu balina ebizibu ku mitima naye nga bawulira tebasobola bimala bakoze buli ekisoboka okulwanyisa ebizibu ebyo okubimala. Buli kye baagadde okukola kikoze eki kigaanye kati ng'asigaza option yeki kunoonya gwabimaliramu. Golooza lwaki abantu bavuma nnyo ku social media? Ekijjula emmeme kyefulumya. Ajjula obusagwa afulumya busagwa. Ajjula essanyu afulumya ssanyu. Ajjula obusungu afulumya busungu. Ng'oyagala okumanya obusungu abantu bwe balina genda ku social media. Tuli mu generation, tuli mu society, tuli mu environment ejjudde abantu nga bw'okeera ku makya n'olaga ennyumba gy'ozimbye bajja kunyiiga naye nga bw'okeera ku makya n'ossaayo ng'ennyumba ye eyidde oba ng'ennyumba ye egudde basanyuka. Abantu banoonya we bajja essanyu tebakyalijja mu ssanyu ly'abalala balijja mu nnaku y'abalala. Bw'oteekayo omukolo nga mwabadde mu kukyala wayanjudde oba wayanjuddwa bakubye embaga oba wakubye embaga abantu banyiivu era komenti zibaako it will end in tears. Naye bw'oteekayo ng'omukolo ogwali ogw'amaanyi gusasise ogenda kuwulira ebigambo by'abantu. Abantu basanyukira bizibu by'abalala, abantu banyiigira essanyu ly'abalala. Tujje obugagga ku social media. Tujje obuwanguzi ku social media. Tujje achievements ku social media zinyiiza abantu. Tutandike kwebikira. Atakifunye anyiiga lwaki gwakifunye. Muntegeera? Atafunye ekyo ky'ofunye anyiiga okubanga gw'okifunye nga ye tannakifuna. Kyokka tagenda twala kadde ku jjajja oli kubuuza nti okifunye otya naye asobola okukifuna. Anyiiga bunyiizi. Bakambwe. Abantu bakambwe, abantu balina obusungu. Mikwano gyaffe batulinako obusungu. Bakozi bannaffe batulinako obusungu. Bakama baffe batulinako obusungu. Ba business partner banno bakulinako obusungu. Osuubula ngoye banne bwe musuubula engoye tebakwagala bagenda kupangira China bakubbe bwe batakuba bagenda kuwa obutwa. Abantu bwe muli mu famire mwennyini baganda bo basenga abo bajjajjawo bakojjawo bataata bo bamaama bo bakulinako obusungu. Kati bw'omaliriza ebyo ne balabe bo bakulinako obusungu. Ogenda kwebuuza ani atakulinako obusungu. Kyekiri kye naggambye nti bikibanga kisoboka n'ofuluma ewaka n'obuuza abaana bo n'obuuza mukyala wo oba omwami wo n'olinnya emmotoka n'ogenda endabirwamu eneebeere waggulu kati obutabuuza si musango.
bw'oba osobola okussa tinti mu mmotoka 224 teeka tinti mu mmotoka kubanga n'essaati gy'oyambadde egenda banyiiza amazima gennyini. Teeka tinti mu mmotoka, genda ku dduuka lyo, buuza ku banneyiba sigamba nti bakwagala nnyo naye babuuze. Mwasibye bulungi nti akuzeemu akuddemu. Tofaayo akuzeemu mu mbeera ki si yakwagala ennyo. Tuula mu dduuka lyo, tuula mu ki? Mu bizinesi yo, tuula mu ofiisi yo, linda okole ku abo abazze. Ebizibu bikaabe wekka, obuwanguzi bukaabe wekka. Tojja wa neighbor mbu leero nga biganye, tojja wa neighbor nti leero nga nkikubye. Bwe tuba tusobola okwekweka ne tufulontinga ku bakozi baffe tukikole. Abantu batuyinako obusungu ng'omuntu alina ekintu kimu kyakwagaliza kufa. Ontegeera? Ng'omuntu akwagaliza ekintu eki bakuyita kufa. Kufa talina kirala kyakwagaliza. Kati ke kaseera ke tulimu nkusaba 2024. Bw'ogula akamotoka si kugaana, naye nsaba bw'ogula akamotoka tokakuba bantu. Bw'ozimba akayumba kayumbako kitegeeza nti buwanguzi bwo si buwanguzi bw'abalala. Bw'obiraga banyiiga, bw'olaga ennyumba ku myaka 25, bw'olaga ennyumba ku myaka 3, bakoze emyaka 4 tebazikola ki? Tebazirina. Bw'olaga embaga ku myaka 27 nga wakava ku yunivasite, bali myaka 4 bali mu bufumbo, embaga zaagaana okwanjula kwagaana bakambwe. Ayayayaya bakambwe. Bw'olaga zipoloti z'oguze, obuwanguzi bw'otuuseeko, babaddewo ebbanga nga tebabituukako. Ebiremye abalala nga gw'obituuseeko bye bikukyaya. Abantu tebakwagala si lwakuba nti ky'olugoye lw'oyambadde lubaluma. Abantu tebakwagala si lwakuba nti kyakamotoka k'ovuga kabaluma. Abantu tebakwagala si lwakuba nti kikalina gy'osulamu ebaluma. Abantu tebakwagala si lwakuba nti ki bizinensi gy'okola ebaluma. Abantu tebakwagala si lwakuba nti ki si lwakuba nti ki bakozi banno bakukyawa, omusaala gw'ofuna gubaluma. Tuli mu society gye bayita ffenna tukifiirwe. Tuli mu society gye bayita banga sinze naye tajja kubeera. Bwe guba muzigo ffenna tubeere mu muzigo. Bwe bubeera bukulu ffenna tubeere bawuulu. Bwe buba bannakiyombekedde ffenna tubeere bannakyeyombekedde. Tuyina abantu abataagala kubeera nga ffe, abaagala okubeera ffe. Tuyina abantu abataagala kufuna ebintu ng'ebyo bye tuyina, abaagala okufuna ebyo bye tulina. Ntegerekese? Tebaagala kufuna ng'ebyo bye tulina, baagala kufuna ebyo bye tulina. Kitegeeza baagala bitujjako babifune. Tebaagala kubeera nga ffe. Okubeera nze olina kunzijawo. Okubeera nga nze kikwetaagisa n'okunneebuuzaako, kikwetaagisa n'okujja ne tunyumya, kino wakikola otya, kino nkoze ntya, wano tukoze tutya. Si kye baagala, baagala kubeera ffe. Bw'omala n'okola embaga n'ofuna omusajja omugagga, oli tekimwetaagisa kubuuza nti wakikola otya, wabula ayagala kubba musajja we yennyini. Bw'ofuna omulimu mu UN, oli tekimwetaagisa kubuuza nti nsobola okuyingira UN, ayagala kulemesa UN. Wadde naye tagufunye, naawe togufuna. 2024 bw'obanga osobola okusirika, n'obeera mwetowaze, n'obeera mukkakkamu, n'obalaba bulabi, azze ng'asekaseka, atakubuuzizza sirika tobifaako, akuyinako obusungu tomubeerako na busungu, kola bibyo.
Biri abiri mwena okubuuza si musango. Okubuuza si musango. Biri abiri mwena wazimba akayumba noonya sente z'ekikomera nkwegayiridde. Biri abiri mwena noonya sente z'ekikomera yingira ekikomera. Teeka tinti mu ndabirwamu. Abantu banyiiga buli lw'obayitako ng'ovuga. Funa effumbiro ly'omunda. Banneiba bo booyokera enkoko ku lubalaza nga balya mukene banyiivu. Tebakubuuza wakikola otya. Biri abiri mwena. Abantu bakambwe. Naye ng'ensonga lwaki bakambwe si ndala. Tebasobodde kubeera ekyo ky'oli. Kyokka tebajja kujja kwebuuzaako basobola batyo kibeera. Balina kujjawo. Bwe mbanga sikifunye naye tabeera nakyo. Bwe mbanga sikiri naye takibeera. Abantu basanyukira obubi bwo, abantu basanyukira bulungi bwo. Abantu basanyukira okulemererwako, tebagenda ssanyukira buwanguzi bwo. Matanga ketwafuna keko ketwafuna Masaka site mwetusangibwa awo mwetusangibwa abazadde baffe mwebale okuweerera naffe tusoma abasomesa mwetubeebaza okunyiikira nga temukoowa tujja kusoma bakalasiti bakalasiti